eno ye Cocoland Farm Resort, eno ye signature yaffe. Era buli muntu yonna gy'anaagiraba ajja kumanya ye Cocoland Farm Resort. Twali inspired by Hollywood. Hollywood erina stories nyingi zeeteringa zeebuulira abantu nga naffe Cocoland, because abavudde wammanga buli omu agenda kuddayo ng'alina story. Genda kubaaniza okuwala mu zifo bingi. Eri amayinja agoogera mbadde mukimanyi? Tulina amazzi agawuluguma nga naawe weegali awo waliwo ekiyini. Bwe tubagamba Lambulali Malunda kiba kikulu nnyo okulaba nga twenyigira mu nteekateeka y'obulunzi. So manure abeera ava muno gwe tukuŋŋaanya ne tuteeka ku mmwanyi zino eziri emmanga n'ez'engulu. Nkubiriza abavubuka bannayuganda n'abali emitala w'amayanja na mwenna tuve mu kulemera mu kibuga, sigamba nti tuveeyo ne investment tuziteeke mu byalo, because ettaka ly'osobola okugula e Kampala 5 ku 10 liri mu miliyoni nga 45. Naye ogenda mu kyalo oba ogenze Kyaggwe oba ogenze Gomba eka emu ne bagamba tugeze ya miliyoni 15. Obukadde 45 nga mu kyalo jaggulamu acres 3. Buli eka y'emmwanyi osobola ogisimbako ebikolo 405. Olaba bw'ofuna ku acres zo 3 n'obeera n'ebikolo 100 mu bina almost. So that means katebereza ngo ine ebikolo 10. Omuntu yasimba ebikolo by'emmwanyi 10 nga buli kikolo kimuwa wagambe sente mmeka? Kimuwa kilo 5. So ogenda kufuna obukadde 9 mu 5 mu yield emu. Bwe tubagamba okulima ono vanilla. Vanilla yali ebaddeko emu ku birime eby'amaanyi mu Uganda yadde akatale kaagwa. Naye ffe tusigala tugamba tusigazaayo ng'ekyokulabirako abantu balabe. Gwayagala okulunda osobola okujja wano n'ofuna obukugu gwayagala kulunda mbuzi. Embuzi ky'ekintu ekyangu ekyokugula n'okutandikirako. Because ente nga muzirabye zitandikira mu kakadde kamu n'ekitundu. Naye mu kakadde kamu n'ekitundu osobola okufunamu embuzi nga 7 ng'ogiguza emitwalo 22. So saagala muntu abeerawo anafuwe atye alooze tekisoboka, kisobokera ddala bulungi. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So lero mbaletedde katuliki kano majani gakuyambako oboine ekizibu kya hormone imbalance. Then gana makerenda gakuyambako ku fertility support. Ononyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning, otusize ekiseera oyagala okuzaala. So this is the solution. Tuina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Tuina pink lips, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Ku Cocoland tukuguza experience. Kifo kya byabulambuzi okukuuma ennono. Bw'olengera eri kati wano waliwo abatusinga okutegeera ekitundu kino. Tulina batuwa guides baffe, omu ku batuwa guides ye mukadde waffe ono agenda kuba asembera wana atubuulira n'okutunnyonnyola ebikwata ku eri gy'olengera obwengula obufaanaganako bwe butyo. Mubadde mwebuuza ebyafaayo bya Bukunja. Bukunja alina emitima gy'ekikola Bukunja. Kyaggwa atemuwamu ebifo mirundi 3. Tulina Kibukoba, mumanyiyo yatwana Kifuma ne sayidi eri. Ono ayitibwa Bukunja. Ne tulina ekitundu ky'abalondoganyi kyekitwala Njeru Nyenga oba kye bayitanga Bukedi area. N'olw'ensonga eyo guno gwe mutima gwaki gwa Bukunja. Era muna mukomyano nga tuziwale tugenda ku kyoto mujja kulaba watu atakawo mutima. Lwaki ataddewo mutima okubalaga nti mu ku bifo tujja okusinziira abalambuzi bajja okusinziira okujja okukola ki okulambula. Kamba tegeze mu kaseera kano lwaki Bukunja. Bukunja lyava ku baali ba Mamba bagabunga ejjeri ly'empingu ly'okumaki ly'okumazzi nga bajja ne Ssekabaka Kintu. Kabaka Kintu si Ssekabaka, Kabaka Kintu ng'ava Essese. Era ebitundu byatuukiramu ng'ava Essese ng'agenda okulya Obwakabaka by'ebitundu bino. Kuba atuukira ku Busagazi era n'ekigere kimutuuka nga tutwala okulambula mulirabayo. Kakati abamamba we bajja abagabunga kye baakola mu mwali musinga Banyolo. Kati bajjanga kyo ne babasala ne babatta. Kati Abanyolo bakeere kye bagamba bano si balaba Bakunja buki? Bukunja. Si batte ne Bakunja buki? Erinnya lya Bukunja lyakola ki? We lyava. Tugamba mukola mutya tuli Bakunja. Bakunja era bakunjanga abantu basala busibiti era batanga baki tekyakendeza Abanyolo ne badduka ne kyagwa Abanyolo byali bintu 3
mulwadde wa kawumpuli endwadde waliwo n'akabuko bayitanga embwa obuko obwabeeranga mu kibira nga buluma nga buloba kati ne talumbwa bwalumanya abanyo abasinga ne badduka wano kati abaali balemeddewo ekisolo kye kyabakola ki naddala egye lya gabunga yali agukira kiva nti nesingayo ebika eby'amaanyi mulimu emmamba empindi abenkejje era entabiro y'ebika ebisinga bigattirwa wano mu Kyaggwe ebyo tujagenda nga tubimanya mpola mpola kati bw'otunula bwonna okisamba se mutunula eri mulaba lwaki tugamba nti gyegimu ku mitima gya Bukunja oba Kyaggwe bw'otunula bwoti banka emugiraba bwefaana bweti mulaba nga Vyumbi ekyo kyali kibira kya Ssaabasajja kati kyafuka kya gavumenti bw'otunula ekyo ekizinga kyegatta ku lukalu kyebayita Busagazi kyegatta mwetulutuuka okubalambuza mujja kituwa kyegatta bweggasi kyali kizinga ne kyegatta ne bateekako nituuka okukola ki okusomoka era mujja kumanya n'ebyafaayo bingi ebifaako ate emabega waali ebizinga by'olengera eri ye Buvuma abamuwulya Buvuma erinnya lyava ku ki naye mujja kulimanya baavuma Kabaka baali basoga abaali okwo Kabaka bwe yagendayo Kabaka Kalemeera yalinamu amannya agaki amannya aga kinolamuuko kati omusoga kyavaako nti akina amanyino ni Kabaka bagamba nabo bavumye Kabaka erinnya lya Buvuma likola ki nerijja ebimu ku bitundu ebigatta Buganda biri Bukunja mujja tutandika okusoma ebyafaayo binajjana abalambuza abanajja tugenda basomesa mutegeere ne civilization ya Buganda ya Uganda nevaawa eva mu Kyaggwe ate eva mu Gombola lino mbadde mukimanyi Uganda civilization capital city ya Kampala origin etandikira wa wano mujja tuuka bina mujja kubiraba tubagamba munajja ku Cocoland tugenda kubaaniza okubalambuza effo bingi eri amayinja agoogera mbadde mukimanyi tulina amazzi agawuluguma nga naawe wegali awo waliwo ekiyini egakkirira bingi nnyo mujja kulaba bigere Kabaka kintu yatuukira tusuubira nti omunaaba muzenga ku Cocoland bannaffe omunaaba muyongedde kigaziya Cocoland kyateekebwa okuteekera kifo kino nga tekirina kigendererwa no waaliwo okukola kituyita sighting okulaba nti tugenda okutandika kikola amakulu does it make sense tuke tukole ekifo kino mufuna bulungi tubaaniriza wali wansi wetugenda mugenda kulaba tuteekateeka amaka ga tugende amayinja gano tosobola kuva mu mange eno nga towummuddemu tekisoboka so era tubagamba a good traveler has no fixed plans this is part of the adventure yonna it's part of the adventure kati omuntu ali ku zipline ava eri waggulu nemuleeta waggulu watubadde wanki vanira ndooza mulaba tukubiriza nnyo abantu baffe okulabika aja tujangu wano okulabika nti no tulima bwe tubagamba okulima ono ye vanira yali ebaddeko emu ku birime eby'amaanyi mu Uganda yadde akatale kaagwa naye ffe wano tusigala tugamba tusigazaayo ng'ekyokulabirako abantu balabe nti okulima tekulimba vanira ono newankubadde yakkakana tetugenda kulekerawo kumulima naye abantu basobola okujja wano abaana b'amasomero n'abantu abakulu ne bategeera so bwe tutyo bwe tuyimiridde wano ku nsonga ya vanira kino tukikola nga eri mixed farm olw'obufunda bw'ettaka n'olw'obufunda bw'obudde nga tetwagala kutwala nti ate nnimiro ya vanira eri ate y'emmwanyi eri because this is a demonstration byonna ne tugamba katubeere nga tubiteeka wamu omuntu asobole okubeera nga atuuka wano abeere nga alaba ebikwatagana ku by'obulimi so emmwanyi eno nambagambye naffe twajja eno twagisangamu eteekeddwa okuba nga esuse emyaka 20 kasookedde nga bagisimba naye oluvannyuma lw'ebbanga kibeera kya buvunaanyizibwa ogistambinga kwe kugitema nga bwolaba bwe twakola wano ne tugitema n'emala n'esibuka buto bw'ogireka n'ekula n'egenda ebbanga liyitawo n'ekendeeza yields amakungula ne gabeera mato kubanga ebeera eruddewo naye kati wano kyetukola twagistampinga yensonga lwaki olaba nti esobodde okubanga ereesa amatabi gano emmwanyi eno bweba yabaze obulungi ku muti gw'emmwanyi mu sizoni ennungi because nekyanjawo kibategeeza ffe ng'abalimi b'emmwanyi buli lunaku tubeera mu kunoga kati olaba waliwo zino zaakalidde nako waliwo zino zolaba zengedde waliwo zino ezikyali mu yero waliwo zino ezikyali mu green bw'oli mu emmwanyi tekigambibwa nti sizoni y'emmwanyi ebeerawo mulundi gumu oba mirundi 2 osobola okulondererayo teri mulimi wa mmwanyi ne bwabeera ng'alina ebikolo by'emmwanyi 100 asobola kubulwa sukaali waka ffe ng'abalimi b'emmwanyi sukaali tumwetuusaako akagaati tusobola okukalya ebitabo by'abaana tusobola okubigula kyetugamba abantu mwettanire okulima emmwanyi kyotatunze kyotatemye wabula ojjako bujja n'otwala
ku kyuma ne bakuba ne babala kase gwe nkugamba kilograms 5 ez'emmwanyi ku kikolo kimu nga yabaze emitwalo 9.5 kati teberezaamu emitwalo 9.5 ng'omuntu ayina ebikolo by'emmwanyi 10 ebikolo 10 zibeera sente mekaawo ebikolo 10 emitwalo 9.5 no yeah 9.5 yes ebikolo 10 gye emitwalo 9.5 ebikolo 10 obukadde 9 mu emitwalo 5 ebikolo 10 eby'emmwanyi bassebo ne bannyabo tebigenda ku eka bw'obeera walimye no spacinga mu spacing ennungi ya 10 by 10 eka egendamu ebikolo by'emmwanyi 42 ku 45 1 acre like this nkubiriza abavubuka bannayuganda n'abali emitalo amayanja namwenna tuve mu kulemera mu kibuga sigamba nti tuveeyo ne investment tuziteeke mu byalo because ettaka lyosobola okugula e Kampala 5 ku 10 liri mu million ngana mu 5 naye ogenda mu kyalo oba ogenze Kyaggwe oba ogenze Gomba eka emu ne bagamba tugeze ya million 15 obukadde 45 nga mu kyalo jaggulamu acres 3 buli eka y'emmwanyi osobola ogisimbako ebikolo 405 olaba bofuna ku acres zo 3 nobeera n'ebikolo 100 mu bina almost so that means katebereza ngo ine ebikolo 10 omuntu yasimba ebikolo by'emmwanyi 10 nga buli kikolo kimuwa wagambe sente meka kimuwa kilo 5 so ogenda kufuna obukadde 9 mu 5 mu yield emu so kino kisoboka tukirabyeko nange Kaziba Bashir Mazida bwe mbabuulira project zenkolezo nazonna under Cocoland Africa Holdings sirina gye ngenda kujja sente nti mu bazungu oba mu government oba mu bawarabu oba kwewola no sente ngenda zijja mu mmwanyi ezigenda okukola ettendekero ezigenda okuzimba Maji Resort Beach because emmwanyi nzirina kuno bwe mbanga nsimbyeko ekazi 17 nyina Bukoma nsimbi nyina Eruwero nyina Gomba nsobola okuweza ekazi nga 10 essaawa eno because esinga ziri Gomba na Bukoma nsimbi eka ziri 9 okutwaliza wamu 95 acres kati 95 acres bwe mbanga nsobodde okufuna mu yields lwaki sikola ekyuma ky'emmwanyi lwaki sikola ettendekero lwaki sizimba Maji Resort Beach Cocoland Africa Holdings bwe tugaziiza ebiwabwatiro byaffe through coffee sirina fund gye ngenda kujja walala wonna kukola bye mbagambye sente zonna ngenda zijja mu mmwanyi mark you sente nga bwe ngenda okuzifuna mu mmwanyi zange zisigalawo n'omwaka ogujja n'ensiramu n'ennoga n'omwaka ogujja n'ensiramu n'ennoga nkanya kulabirira kuteeka ku bigimusa so ensonga yaffe bwe tubagamba Lambula Limalunda Cocoland kye tubagamba mujje mulambule bannayuganda tujje tulambule ku faamu ng'eno ne ku faamu z'abalimi abalala kibi okulima nga tolina manure era bino bye tulaba tuteekamu manure yensonga lwaki wali wennyini wolaba tulinawo embuzi n'ente nga bwe tugenda okubanga tuziraba ndoza tuddeyo waggulu tulabe project y'ente etuyamba okufuna manure bwe tubagamba Lambula Limalunda kiba kikulu nnyo okulaba nga twenyigira mu nteekateeka y'obulunzi wano we mulaba ente zino lwaki tulina setting bweti biseera byonna abantu babadde bajja babagamba nti okulima oluba okulunda jati jangu okulunda olina okuba n'ente nga ziri mu kiyumba bakizimbiza cement Cocoland Farm Resort eyo narrative tugikyusa tubagamba n'omuntu woli because omuntu okuzimba ekiyumba kya cement ekyamabaati kikwetagisa million nga 15 that means omuntu atalina sente ezo tajja kusobola kulunda olw'okutya omuntu amaliriza talunze ng'agamba sina sente zizimba kiyumba tukozesa local methods amakubo gaffe aga bulijjo tusobola okulunda ne tuba ne project ezifaanagana ku bwe ziti n'ofuna amakooko ne bobeera nga bw'oli wafunda n'okubawo ebiti ne bibeera nga biwanirira ente ezo okuba nti nno tezigenda wano we tuli si we ziriira tuzireseewo lwakuba nti mbadde mulina okujja tuzita ne zigenda ne zirya ne zimala ne zikomawo but so much ente zino ze mulaba abasebo ne bannyabo cross breed era omulaalo waffe ono mukulu Charles Soko gye abantu bagambe ono ye mukulu Charles Kalamuzi yatukuumira ensolo zino era yazirabirira ente zino Soko babuulire lwaki bwe ziba simbike tezikosebwa embeera y'obudde anti olaba zino ente zamanyiira kati zifulumya ku makya nenzitwala nenzirunda obudde bwe butuuka obw'okufuna amazzi nezireeta nezinywa ku nnyanja nezinywa bulungi kati zamanyiire embeera eri naye ente weekuma okubeera mu kiyumba n'obulamu bukola ki
bukyuka kaso gifuluma ku musana kati zamanyira omusana zimanyi omusana zimanyi enkuba kati tezina buzibu bwonna kaserwala muno manti erwaddemu n'ogijanjaba neterera nebo bane sente ntono kasita ogula ente eyo osobola ogirabira kasita wabeera nga weeri wasobola okuyonjebwa ebyokulya n'obeera ng'obifuna eno model farm abantu kwe basobola okuba nga bajja ne twongera okubannyonnyola n'okubayigiriza n'okubasomesa ebikwatagana ku by'okulunda so manure abeera ava muno gwe tukuŋŋaanya ne tuteeka ku mmwanyi zino eziri ebbanga n'ez'engulu ate n'amata bannaffe abajja okujja ku Cocoland Farm Resort zino ente waliwo erina akaana zino 3 zirina akaana zirina obwana so ensonga bwetu bwetambula lambula limalunda tuvudde eri nga tulambula tulaga ebyobulimi n'ebyobulunzi tukubiriza n'abantu okulunda embuzi kyekimu ku bintu ebisinga okubeera ebyangu embuzi ku 25,000 osobola okufuna akabuzi era n'eza duhiya nazo mweziri ku 25,000 tosobola kugamba nti tolunda mbuzi so bw'oba babadde Kampala 25,000 mu kuzirya zidduka sipiidi zanguwa temuli kantu mu kulya 25,000 tukola ebintu mu nkola eri loko okuinspiringa n'okugumya n'okukakasa abantu nti n'omuntu alowooza nti talina ssente osobola okukikola 25,000 2 ng'obeera na mbuzi wakaawo egenda kuwa manure osobola okuyamba ebintu by'olunda okuyamba ebintu by'olima okufuna ebigimusa so project eno bweto bweri okwattractinga bannaffe naddala abaana b'amasomero n'abantu abalala eno model farm gwayagala okulunda osobola okujja wano n'ofuna obukugu gwayagala kulunda mbuzi embuzi kyekintu ekyangu ekyokugula n'okutandikirako because ente nga muzirabye zitandikira mu kakadde kamu n'ekitundu naye mu kakadde kamu n'ekitundu osobola okufunamu embuzi nga 7 ng'ogiguze 20,000 so saagala muntu abeeraawo anafuwe atye alooze tekisoboka kisobokera ddala bulungi n'okusinga bw'okirowoozaako ku nsonga ekwatagana ku by'okulima n'okulunda era nga bwetugamba tuli mu kulambula waggulu eno lwe munajja tugenda kwataddeyo enkoko era tugenda kulunda nkoko ezaffe ennansi nasale bedi yamanyi tugenda kuba tugiteeka wano egenda okuba commercial ntonotono nga bwe mugiraba egenda okuba commercial egenda kuba ku kkubo nti abantu abayitawo basobola okuba nga bayitayo ne bafuna ku mmwanyi ezo ne bazigula naye zino ezigenda okubeera wano si za kutunda nnyo za kuyigiririzaako bantu omuntu ategeere nti emmwanyi gye bayita eya cutting efuuka etya eya cutting ng'omuntu bw'ajja wano ku resort tukimulaga ne tusala cutting kiva mu kigambo cut kusala n'okwata emmwanyi akalokerwa nga bw'olaba katujjayo kamu wano emmwanyi eno akalala akatali bwe kati cutting era mwe kiva ne baga nti ne basalako wano ne bamala ne bayunga tulina process gye tuyitamu ne tufuna emmererezo endala empya n'ebeera ng'ejja muntu anajja nga aze kukokolani nga n'ebizibu bye wano wagenda kubeera ngawo embuto ezivuga ofuna bulungi jangu wemalako stress mugende muno mumale ensonga zammwe zigwe kyebasangana bakojja tulina waggulu era ojja kulaba era jjo okujja nga okoze emisumo gyo kakale ekitawuluzi kijja kubeera nga tikwejjako ekyo ekikunyigiriza wamu n'obutakkaanya mujja wano mumale wano muddeyo muli bapya kwata mukazi wo mujje wano muyombe nga muli babiri mwekana ki ne mukazi wo mubimalirize mukole ki ngeri tugenda okulaga waggulu wali eri nti ojja ne stress wo woyisinzira n'owoggana era tulina Cocoland tulina kifo kyetuyita ewogganiro command center y'okuwoggana kuva ku mutima era waggulu we tugenda okikolera tukitaddewo naye kati wano kigenda kubeera kitawuluzi nti osobola n'okujja newebakawo wajja kubeera ngo n'emiteeka omuti guno lwaki gwasigala wano baguyita omusa abaganda bakozesa ku bintu bingi okussa ebizibu by'abantu omukazi alwadde ebbanyi aba alusaazi mufuna bulungi naye mu misango egimu tugamba bwonna avanga waggulu wali ng'owoganye ngo n'ebizibu byo jangu wano muki mu musa ogende nti ebizibu byange mbireseewa wano ogende wali mu kiki mu kitawuluzi weebake kubasingize obwomala jangu wano ku karestaurant oli ebyokola ki tuze bulungi naye ogwo obujjanjaba alusaazi bo abakazi abalwanye bafuna ebbanyi ebyo biriko babiyita batya abo ge bayita amabeere mugenda kukkiriza tusooke tubawe ku byokulya wano tusooke tufune ku byokulya ebyokulya bino nga bwe mubiraba mapaapaali
bane buli mwafuneko ku kyokulya buli mwafune ku kibala papali gano ffe tugalima eno wansi tugamba cocoland just eating life ebibala tubiriira eno era eno restaurant gye mulaba gye tukola ye restaurant egenda okubanga esoose mu Uganda ng'eri mu lusuku ekwatagana ku mbeera z'obutonde emmere fruits temulekawo byakulya tulina n'ebikajjo byaffe era teri kwambuka nga tetumazeewo byakulya bino teri kwambuka nga tetumazeewo byakulya ebikajjo byaffe byonna tokkirizibwa kusukkaano nga tolidde lyetteeka so bane mulye wakurabu washira mulye twagade tukoleyo restaurant esinga obulungi ngeri best ku nature naye byonna byonna biriwe bityo emwanyi zaffe tuzitaliza omulundi gwe tuddayo okujja tujja kugabulira ekyobisana tugenda kiriira eno emmanga emmere yaffe nganda amatooke abamu banaatuula wansi naye tugenda kubanga tuteekayo entebe oba ebitebe abantu baffe mwagenda okubanga batuula kaliwumite tuteekateeka kwokyanga mbuzi wonna kola okwokya embuzi awo so a good traveler has no fixed plans. Eno ye Cocoland Farm Resort eno ye signature yaffe era buli muntu yonna gy'anaagiraba ajja kumanya ye Cocoland Farm Resort. Twali inspired by Hollywood erina stories nyingi zeeteringa zeebuulira abantu nga naffe Cocoland because abavudde wammanga buli omu agenda kuddayo ng'alina story tosobola kuddayo ng'oli kyekimu nga wazze ku Cocoland. Flaga ziri nnya eri esooka ya Uganda bwe tuli eggwanga lyaffe eddungi, ey'okubiri eya Cocoland Holdings Africa mukama waffe atutwala ffenna, ey'okusatu ya Take eggwanga lirimu abantu abaagala eggwanga lyabwe ate nga baayiniriza n'abagwira, ne Brazil flag eyo tugiteekawo okwenyumiriza mu Brazil ba leader mu nsonga y'okulima emmwanyi nga naffe abalimi b'emmwanyi tubatwala nga kyakulabirako kirungi wano ku Cocoland. Cocoland. Talk about Cocoland. Cocoland Farm Resort. What are you? Nedda tawulidde yandikyuse n'atunule. Cocoland Farm Resort. Yes. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo